Governor S simanyi mannya ge. Nze manyi Governor S ne genda somako mu Bukedde. Bannange kambuuza okumanya obeera musiru nnyo owala n'otya omuntu gw'otomanyi. Omuntu omutuufu okuwalana nga mwali omumanyiiko ku kyalo n'akuleka oba nga mwenyiiza nga mukula oba nga wamusisinkanako n'omukosa, Governor S talina kye yali ankoze. Naye kati bo balina akatiba kaabwe ke balina ka ntalo basobole okufuna amannya. Kati ku lw'okuba nasirika oli ne bwanvuma siddamu sikola ki ne bakifuula olutalo. Omusajja bw'agamba mbu siyagaliza, nze atayagaliza. Bwe tuteekawo ne tugamba nti Governor S ogamba edi tayagaliza, tulageeyo invitation 2 oba emu gye wali okoze. Edimiza tulageeyo invitation abantu 30 ze wali okoze. Kufena ne abatayagaliza. Ne mistake gye tulina abantu balema okutegeera Eddie. Eddie tagenda mu disco. Kati abantu beebuuza akasajja kano tukasangawa. Nze sigenda mu disco. Munnange nze mbeera waka. January to January. Kati Johnny Kebwandaze nti bali mu simanyi tape mix. Njagala Bannayuganda tubeere bantu bakulu. Omusajja nnina emyaka 41. Ntambule nve e Sweden. Ngende e London. Nga ngenze mu tape mix. Nze alina omukyala. Nze alina abaana. Abo bonna bamanyi kye kitegeeza omuntu okubeera n'omukyala emyaka 12 nga temuyombye, nga mulya, nga munywa. Kati nze Eddie Mizaya nkeera ntya nengula tiketi nti ngenze simanyi bagiyise tape mix. Nyumirwa. Uncle Eddie kye kiriwo? Ogamba ota Smith owa? Uncle Eddie as a governor simumanyi naye simwagala. Mama bana simwagala sede kiine ennugu. Kiine ennugu ekyo. Munnange kankunyumize. Kankubulire muganda wange Smith. Smith. Wanyise nkuwulira boss. Tokeeranga ku makya. N'ofulumya statement nti gundi simwagala. Omusajja kyantamu ekyo. Okubuulira muganda wange. Tofulumyanga statement bwetyo. Omanyi lwaki? Lwaki? Osobola okukeera ku makya oyo gw'ogamba mbu toyagala nga y'ayinza okukutaasa. Edi omuntu alemesa omuntu business mu kikubo balina enjogera nti oli wakulemesa okulya naye mulemesa obulamu. Governor Eddie soko mpuliriza mu katono boss. Omusajja Governor S akoze videos ng'agamba alien skin bamumya visa y'e Bungereza tumuwonye bikinena akipate kyabwe kibowa kikyo kiflopinze teri bantu kikyo kibowa kifugola wali ovaimu amazima alien skin awonye twade kigenda mulabisa kipate kikyo ulirizamu kino. Alien skin yafunye visa ya Bungereza. Alien skin bamuma visa ya Canada. Eye Bungereza agirina. Naye teyatambudde. Yamanya ensonga ze. Naye nga nteekako omukono visa agirina. Kubanga si yeye Kanezex teyagenze ne Mudra teyagenze kyokka bonna babala. Nedda ate toyogera ku bali. Ffe twogera ku alien. Kubanze ndi team alien. Omulenzi alina visa.
ate n'ekirala Alien Skin sikwe basoose okumma visa. Visa bazimba ba minister, ba member ba parliament, abayimbi abo basitaba bamma visas. Abagagga ennyo. Kati ate basobola okugimma bifeekera studio. Ne bagiwa edimizayo ba mindset abaavu balunkupe. Otegeera. Kati sometimes ebintu ebimu my brother bireme kulya tunula bitunulire okite kigende. Kati omusajja Johnny Katulaze simanyi kupate kuliko musirichi kuliko penge kuliko Governor S simanyi Kakwenza njagala otunuliremu abo bonna abantu bayogera kuli kali n'ebyafaayo ng'ebya Eddie tekuli. Inze natandika okuba endongo nga nina emyaka 15 nga ndi DJ Eddie nga ndi mwana muto nga nkubira barasta robe. Kitegeeza ebidongo kati nze nabituusa ku Apex. Kati bannange bano n'obuvunaanyizibwa bwaffe bwawukana emyaka 12 ndi mufumbo. Eddie kati Governor S okufuna kw'empapula kikwatirako. Ekyo kye neebuuza. N'ekintu ekirala nze sirina mpapula. Wuliriza nze sirina mpapula. Nze ndi citizen. Kati kibeera ng'omuntu avuga Prada wala n'owakagaali. Nze ndi citizen, ndi mufumbo, emmotoka zange empaakinze, nkola ndi muyigirize. Kati ntandika nti okuddawo okwevuma ne Governor S. Omuntu bw'akubuuza kiki ekibagatta. Ajja kuba nkulye point oba bw'ambuuza omusajja oyo oyomba naye waaki. Ku internet okwo omuntu gwe nnyinza okuyomba naye njogera mazima ye litalavu kaggwa. Oyo ye nnyomba naye kubanga muyivu mugagga alina family. Ye mindset alina family. Era bulina kumuwulira obwana nga bumuyita daddy. Ekyo kyokka kikufula omuntu obuvunaanyizibwa. Kati nze sikyayinza kuyomba na muntu. Abantu abamu omanyi bwe nali nkula awo nga ndi mu myaka 21-23 awo. Abavubuka be nabeeranga nabo Basuuna, abo Baluna Mubiru, Basekyewa, bonna baali bampita mbega. Omanyi lwaki? Kubanga bwe twasisinkananga b'olumosi buli lunaku nze nga mmanyi okutuula bwenti n'empuliriza bye boogera. Nga bandabanga fala nga kizibu omuntu okutegeera Eddie Mizaya era bonna bakimanyi Eddie yali akola ne poliisi nga ababbya amasimu bwe tubeerawo mu mboozi zaffe yajja n'atubega bonna abavubuka be nakula nabo. Kati ate si kyevuma nti kati ne bagavana S bali awo nti simanyi akasajja kano kayina enkwe simanyi tekaagaliza. Omuntu atayagaliza Gavana S sekwagaliza nkumanyi. Smith njagala bw'olabe wallahi Mungu Katonda ono simusisinkanangako. Omuntu n'akwesibako. Omuvubuka simumanyi mulabira ku internet ng'abalala. Kati nate Musiriti yaliyogeddeko kuba ye nagendako n'ewuwe. Ne tusisinkanako ne Uganda ffenna. Governor S mbadde mulabira mu mpapula z'amawulire na ku TV na ku social media simulabangako. Oba ontegeera bulungi. Sajja kikwesibyeko bannaaye gwe n'epenge.
sirina mutawaana nze nkubuulidde nti nze ndi citizen omusajja omufumbo omusajja omuyivu oba kitegeera essaawa zino mukyala wange yafiiriddwa taata we ndi mu kulowooza bagenda kuziika sezaala wange kati naziramu ebyo ebyekyana ekito njagala oyogere mazima Smithiro we nze nafiiriddwa naye wandabyeko ku intaneti kuno nga nnina omuntu yenna gwe nsaba amabugo ne nabisse oba kitegeera kati nze munnange ebintu ebyange birala nnyo naye osenga abadde muntu mulala mwalirabye nti for contribution teekako ne bateekako ennamba y'essimu naye nga kkiriza bagana waliwo bakyali bange baagala okunnyamba naye abanyamba balina kujja mu inbox kati munnange oyo ye Eddie Mezaya nze nava mu byekyana ekito nava mu byaki naye mbasazeewo okudigida ngenda mu bintu bya bizimba naye labayo ebintu nno bino biswaza Smith Bobi Wine alina emyaka 4 mwegi ayagala kubeera president Eddie Mezaya alina emyaka 4 muwogo nze ngende mu tape mix ompuliriza muganda wange pengepenga alina emyaka 4 muwogo agenze mu tape mix Musiricha alina emyaka 4 mwegi agenze mu tape mix kati njagala webuuzeemu Bobi Wine tuli mugoba ddi kati olw'okuba tetusobola kugoba Bobi Wine at least kangezeeko okubeerako bye musuuza byebirwa nti omusajja mufumbo nange kangezeeko okubeera omufumbo mukyala wange abeere hape ng'owaani at least kuba manyi sijja mugoba mu ssente sijja mugoba mu bwastadom kati yoyo naye gwe nve wano bawulire nti waliyo nyegenyege Eddie Mezaya omusajja ow'emyaka 4 agenda mu 42 musajja omufumbo ina n'abaana mugeze mu nyegenyege naye kati ebintu ebityo bw'obisangamu muganda wange gavana Musirichi penge nonna ate nga tebakolagana bonna bagenze kwewalanira nedda bo bayinza okuba balina ensonga zaabwe lwaki balina okubaayo kubanga ani yali awuliddeko Musirichi kacyanga abeera ku live ng'omwana amuyita taata oba nga mulimu omwana mubaka gulamundi amuyita naye kankulage olaba ekipande kino olowooza nakiteekawo nze nti gennyukuta ezo ntera okuwulira ng'oyogera n'abaana b'olusiidi kitegeeza nateeka ebipande ebyo abaana bange babeere nga basoma ku buli luggi ku dayiningi kwegamba buli wansuubira we batuukisiza amaaso nateekawo ekipande Eddie Mezaya nina ekintu kye njagala okubuuza ekikwatiza ku politics biriya biri mu mukagwa omulaba otya nga Bobi Wine aze neyesimbawo ne bamukuba akalulu kyekiba kigenda okudda kabazaako kigwe nga gwe ndabayo anti bino bye bimpisa mbega oyagala nkubuulira amazima mbulira amazima okimanyi nti Bobi Wine yabadde ategese okukola country tour teyagikoze bamulemesezza poliisi bani abamulemesezza poliisi yaki eya Uganda kuli lwani kwira Museveni Bobi Wine avuganyani avuganya Museveni ansa kati ogitegedde ya 2026 kitegedde ssebo kitegeeza President Museveni wa General Muhoozi be bannannyini magye
kituufu be bannannyini mmundu be muweze bannannyini ssente. ali Skinny atuuseeko wano mu Kampala ne convoy ng'erimu abantu nga 1,000 nga bagenda wamu. Wuliriza, be bannannyini ki? Be bannannyini mateeka. Yes. En fait, hur många procent har telefonen? Du vill ha din telefon? Nej. Okej. Jo. Okej, bara vänta kanske 10 minuter. Det ska högre Nej, procent. inte högre. Hur många procent har den? Ne Gaddafi yagiina Ja, vänta så att det kan komma till en film. Assad. Ja, om bara 10 minuter. Det måste vara 40 då. Nej, 50 det går bra. Men 40 är också bra. Rita, oli mu fumbiro? Nterako ko ku chai. Inte här. Du vill nej, den är inte den är nej. Hadi, stenga dole. Go, jag tog jag pratar med min kompis. Men jag vill ha... Ja, jag sa till dig bara 10 minuter. Om 10 minuter komma. Okej? Bora rekina dogo. Oditini adindatu. Muganda wange mbadde kyakugamba nsonyiwa. Kino njagala nkubuulire oba owagira oba towagira. Bobi Wine 2026 tasobola kubeera president wa Uganda era tajja kulayira. Kati ki ekiddako awo yazzaako kigwe ku ndabayo? Yamanyi. Naye ng'ekyamazima kiri nti talina kyakukola. Kituufu. Ekimanyi obusajja bugenda mukumbyawo n'emyaka 5. Genda munkulage. Uganda ogimanyi bulungi. Sirina we simanyi Uganda. Nze ndi Linda ko tugende. Mu Northern Uganda tulinayo nsi ki? Uganda. Mu Northern Uganda tulinayo nsi ki? Ogamba aba tribe. Mu Northern Uganda tulinayo nsi ki? Sigambe tribe ki? Uganda. Mu Northern Uganda tulinayo nsi ki? Northern Uganda nsi ki? Uganda. Northern Uganda eri mu Uganda. Mu Northern Uganda tulinayo ensi gye bayita Southern Sudan. Okay. Yeah. Eastern Uganda, Kenya. Eastern Uganda tulinayo Kenya. Western Uganda tulinayo Zaire. Southern Uganda tulinayo Tanzania. Wanoma mu Western West South tulinayo ensi gye bayita Burundi. Ne Rwanda. Tulina ensi gye bayita Rwanda between Kenya and Tanzania. Ontegeera bulungi? Tegeera musajja. Ensi ezo zonna President Museveni yazeetooloola. Ate yazifuga. Wuliriza. Era omuntu alemeseza President Museveni mu buyinza. Be baneiba bafe abatukoze eki? Abatwetoolodde. Nti teriiyo ttiimu eyinza kuyimira Southern Sudan n'erwanyisa Uganda. Kitegeera. Kuba Museveni yafugayo olwomusiti. Teriiyo ttiimu esobola kuyimirira Zaire. Bajja kwegatta abazaire n'Abayuganda banoonye omuyeekero oyo. Teri ttiimu ya muyeekero eyinza kwekweka Rwanda nti basinzire nga Rwanda nga bakuba Uganda. Owe Rwanda anko. Mutani wa President Museveni. Teriyo ttiimu eyinza kwekweka Kenya nti evenge Kenya ekube Uganda. Burundi bwetyo. Kitegeeza tewaliiwo mukisa gwonna na gwa buyeekera. Oba otegedde? Okutegeera. Ensi zino zonna ze bazze bakolako kye bayita ku. Abasirikale ne bawamba obuyinza oba bannansi. Ompulira bulungi?
ye ng'otandikirawo e Uganda ng'otandikirawo Puliriza ensi zonna ezo ziri mu West Africa ze bawambye bannansi oba abasirikale kye bayita ku banneiba b'ensi ezo oba ensi emu neiba yali tekolagana na nsi eyo. nkitegeera Oba otegedde bulungi nga abantu bano abaawamba basinziira eri nkitegeera otegedde bulungi kati Bobi Wine agenda kusinziira wa okuddaku nga Bobi Wine asinzidde mu nsi eteetoolodde Uganda ate kizibu nnyo sigirabaawo kubanga okulwanyisa kati kankulege okulwanyisa Sweden abalwanyisa Sweden balina kusinziira Denmark, balina kusinziira Norway, balina kusinziira Finland, balina Scandinavia, balina ensi ezikwetoolodde, balina kusinziira Germany. Kati ensi ya Russia nga bwe yali egamba nti okuba Sweden yali tesobola kuba tosobola kubuuka nsi ya Germany, tosobola kubuuka Norway, tosobola kubuuka Denmark kati okuba Sweden. Olina sooka kufuna mukago n'ensi emu eriraanye ensi gy'oyagala okukuba ebeere ku sayidi yo. Awo ebyokulwanyisa oba beesi ogisimba awo. kituufu naye nga bikyali mu guno omulembe Otegedde bulungi nkitegeera naye nga ogenda gisimbawo guno omulembe. Kaakati njagala otunuuliremu ekyo ng'omuntu omugezi. Bobi Wine Pulezidenti Museveni gwe bakwata nti oyambadde ebyambalo ebiringa ebyabagye ne babateeka mu makomera. Bobi Wine gwe bakedde ku makya ne bamugamba tojja ttalaaga ggwanga Uganda police n'ekugaana. Takolawo kintu kyonna. Wuliriza naye ng'ate gye n'omuhozi akola birthday n'agibunya eggwanga. Leero abadde Cold Kampala leero wakati w'ekibuga Cold Kampala omanyi ku kisaawe ku ssomero. Omanyi kye kitegeeza ng'ovudde ku bana abawoggana nti n'ompagira. Kitegeeza kusinga kukubya gw'okola ki? Kati kankubuulira amazima. Wallahi billahi tallahi abawagizi ba Bobi Wine bajja kunyiiga naye Bobi Wine tasobola kubeera pulezidenti wa Uganda. Abantu bamwagala. Bobi Wine alina obuwagizi. Ne Malema musi teri opposition leader talina buwagizi ne Malema alina. Okitegeera naye talina Bobi Wine wayinza kuyita kufuna ntebe. Abantu bo bamwagala. Ekyamazima buli muntu akikkiriza. Abantu bamwagala. Pulezidenti Museveni we yafuukira omuyeekera. Ne Edimezaya nze Museveni simwagala. Kale simuyinako buzibu. Simuyinako buzibu ng'omuntu naye atufuze like waliyo ebintu ebimu ebitali birungi. Nze ng'omuntu Museveni ye nga ye simuyinako buzibu kubanga yakwata ekintu kye munnange yakirwanirira naye oyo omusajja oyo waalifa bannayuganda biri kweri app eraga ebipiira. Bannayuganda bajja genda ku malalo ga Museveni bakaabe bali ejjusa nga oyo omusajja afudde. Wano Isaac agambye Isaac ebya goodi bijjeewo wuyekera tebuli mu goodi. Israeli yiyo erwana na Palestine, Israeli goodi gye yaba. Isaac agambye with God everything is possible. Ompuliriza eyo statement y'abafala Israeli ekanyuga zibbomu. Ulidako Kamaleyo Smith statement eyo y'abalwadde ba bwongo. Not everything is possible with God. Lwansonga emu singa obadde tokola tosobola kufuna ssente.
bw'obeera nga tobbye tofuna ssente, bw'obeera nga tokwanye mukazi tojja kuwasa, bw'obeera nga tonoonyezza mulimu tojja gufuna, bw'oba toweerwanyeeko tosobola kufuna bukulembeze. Kitegeeza nti statement entuufu yalibadde nti lubaale embeera Katonda ayamba yeekoze eki? Bobi Wine talina kye yeeyambye mu byabufuzi. Essuubi mwalina mu bazungu. Kati taata nze kankubule nze ndi Sweden. Okimanyi nti ndi Sweden? Sweden nsi y'abaddugavu oba Sweden nsi y'abazungu? Y'abazungu sewo. Kati wano mu parliament ya Sweden waliwo abantu abataagala kulira linnya lyabwe lye bayita Bobi Wine. Ekyo nkikubuulira amazima. Nga olina amalaereetaze ekiteeso mu parliament ti tugende tukube tuyambe ku Bobi Wine, bajja kugamba oli musiru. Ate nga ebintu bya Sweden, ebintu by'abazungu bigenda na kintu kye bayita democracy namba kyennene. Kati kankulage Bungereza, Buliiza e Bungereza, bannayuganda baagala okulaga ensi nti abazungu bawagira Bobi Wine. Singa abazungu bali bawagira Bobi Wine, Bungereza singa yajjako dda Museveni. Singa Sweden yali ewagira Bobi Wine, singa tebakyawa ssente, singa tebakyayamba byabayamba gundi sponsorships. Sweden eteeka mu Sweden mu Uganda ssente empitirivu. America, singa parliament ya America yonna ewagira Bobi Wine, President Museveni tasobola kusigalako wadde wiiki. Kaakati njagala okuwuliza ekigambo kino kye nkugamba. Bwe njogera ku nsi ya Sweden, sitegeeza Sweden nga yo, ntegeeza EU. EU ye European Union. Otegedde Schengen areas. Nti Schengen area nemala ensalawo nti nno President Museveni aveeko, wallahi billahi tallahi asulako olunaku olwo. Ontegera bulungi. Naye kati propaganda abeera mu bantu abo bataagala abantu kubabuulira mazima, balowoozesa abantu nti abazungu bawagira Bobi Wine. Eri ekidongo nze mbeera Sweden, tubeera mu bazungu. Osanga abasajja ne bakubuuza ono yaani. Naye ne Eddie olimbyemu ssebo. Ate omusajja abeera Sweden kati owe Masaka okanye omusajja. Nze mbeera Sweden. Eddie. Kati kankulage ekintu nti okumanya President Museveni muzibu. Nkikulage. Oyo musajja mulage wano wamufaananira Masaka. Zino nnyumba zya Masaka. Toli Masaka. Kati mugambi taddamu kwogera byatamanyi. Naffe tulinde ndi Bungereza gyeyogerako. This is London. Kati Isaac. Mpulira ssebo. Mbadde nkusaba tudibeetinge ng'abantu abakulu. Okikakasa gavumenti ya Bungereza ewagira Bobi Wine. Erinnya Ssenyonyi olimanyi lyavugidde mu parliament ya wano. Tata, erya Museveni terivugangayoko. Livuga naye ombuuziza ati ombuuziza erinnya kugamba. Ombuuziza bwenti nti nno parliament ya Bungereza ewagira Bobi Wine. Nekugamba according to the sanctions which are going on in the parliament erinnya Ssenyonyi sanctions ebateeka ku Bobi Wine ye Ssenyonyi. Ani akozesa Ssenyonyi? Taata nja nkubuuziza kintu kimu. Ssenyonyi akola taata. Gavumenti ya Sweden, ya Bungereza ewagira Bobi Wine. Ate oleta Ssenyonyi. Amanya okusobola bakakwatagana.
Gwokimanyi nti no Ssennyonyi essaawa zino ye luupu. leader of opposition. Okimanyi nti Ssennyonyi essaawa zino bagita batya mu mbeera entuufu ey'ekintu kiramu Ssennyonyi asinga Bobi Wine ebitiibwa. Naye nga ani yamuteekayo? Awuliriza mbuuza ku international market Bobi Wine ne Ssennyonyi ani asinga ebitiibwa? Edi nawe ekyo kiri obvious nawe. Tuwe answer. Bobi Wine amusinga. Okay, kati taata kankubuulire. Bobi Wine talina bitabo by'abazungu by'ayinza kugendamu. Ssennyonyi bamuwandiikako nga leader of opposition mu gavumenti ya Uganda. Ate Eddie oli mutuufu boss wulira omuzungu yagamba we support the young man Joel Ssennyonyi who is going to contest for president. Nakiwulira omuzungu ng'akyogera. Isaac Neda Smith yagamba we support the young man Joel Ssennyonyi. Smith wuliriza tuli bantu bakulu. Njagala olyambu wulire Bobi Wine ng'ogyeko ogamba mbu yeesimba okuba president awayingira mu bitabo by'abazungu. Kinsonga ky'endala emuyingiza mu bitabo by'abazungu. Kubanga ani bosi wa Ssennyonyi? Tinjagala oziremu. Ebyo tebabyogera, boogera lanka. Boogera lanka. Omusajja Isaac bw'ova n'ogamba bayogedde ku Bobi Wine, bayogedde ku Ssennyonyi mu paliamenti ya Bungereza. Ekyo twakiwulidde ffenna. Naye omusajja akubuuzizza Museveni tebamwogerangako. Bamwogerako. Buli gwe boogerako mu paliamenti ya Bungereza gavumenti ebeera emuwagira. Obeera munene naye gavumenti ebeera ekuwagira. Na obviously tebagenda kuwagira ng'okola ebintu ebiviolating human rights. Human rights gana bisiyaga ye human rights abazungu gye baagala bagera ku bisiyaga. Museveni wabiikiriza kabaka weddemu. Isaac nakuba sijja kwogera bintu wano kasirike Isaac atudibetinge ng'abantu abakulu. Smith tovuula kubanga nawe kennyini bwe bakugamba munno tuwa obukakafu nga Bobi Wine ali ebisiyaga tobirina. Sinagambako nti kulaba ebisiyaga boss. Okay, kati mbadde nsaba tudibetinge nga tovuluga kyotomanyi. Naye nze mbuuziza ekibuuzo kimu nti Bobi Wine ani yakulimba nti 2026 agenda kulayira? Sigambye nti 26 agenda kuwagira na at the end of the day agenda kulayira na at the end of the day olaba support gy'alina eri abantu bamuwa support naye waliwo ebijinji bye bamuteerayo. For instance ng'eggulo bamusibye ne bamugana okugenda awantu ne bano abalala bakola ebintu which is unfair. Andi kakati Isaac politics oli musajja mukulu nkuwulira naye njagala nkubuuzeemu politics kigwe bakuteera emmere ku sowaani. Museveni bamuleetako violation teyagenda mu nsiko. Kati oyagala Bobi adde tebikyali byagenda kikyali na nsiko. Wuliriza Museveni ayagala okwekuumira mu buyinza si alina okukwata akuwe ku sowaani. Kati oyagala Bobi atandika okulwana agamba abantu batandika okulwana. Kakuddiremu Isaac Bobi Wine alina okuyiiya n'ayiiya alabe bw'atuuka mu ntebe. Teri agenda kukwata kumuwa nti bamusiga akazigo agenda akuba olukuŋŋaana egindi bw'avaayo ng'ebintu bigize. Kwati bankayiro naye eno ki kirya eyo liita eno gundi bulijjo gisasula kirya nga zifaanagana wano tewaliwo kifaanagana. Neŋŋamba ng'endaba zifaanagana.
Mwina kutegeeza gundi nomanya gundi kimweri. Kwangire gundi nabe plasi weyisembe ayinamba esemba emudasi kalongoda nomakati bage nti banka yulo Kadwaki ogenzeko ku kompyuta. Okay. Nja kukamaliza wano okunyumyamu n'abayayi bange. Isaac tugende mu maaso liita abadde alina byakyantangazaamu wano. Kitegeera. Naye nzija kulimba nti politics wa Uganda mumanyi nnyo just nze ndaba kigenda mu maaso ya. Anti kaakati ddaba ya Isaac. Nze gw'oyogera naye wano tufaanagana. Nze politics wa Uganda simumanyi. Oba otegeera? Naye njogera ekyo kyendaba obwongo bwange kye bulabye. Ontegeera bulungi? Yeah. Obwongo bwange bungamba bwe buti nti politics mu nsi yonna bubeera byakulwanira. Asinga amaanyi gwe bawa ekifo kakibeere kyerosi kebeere parliament. Yeah. Kamubeere mu bazungu oba mu baddugavu. Kubanga njagala ojjukira America, Trump bwe yeesimbawo yakayana nti bahakinga sisitimu ye. Oba otegedde bulungi? Ate ng'ebyaddala abaana bagiyingiramu. Yeah. Ontegedde bulungi taata? Kati mu buli ngeri kitange kkiriza oba gaana politics mu nsi muno waakulwanira. Politics talinga mukazi nti okuwa omukazi okumulya omala muromansinga. Bino si byakuromansinga. Kati Bobi Wine ebintu byali mu ssaawa zino baali badde bamugaanyi n'alagako. Naye Bobi Wine alaze weakness ziri nnya. Kakyangayirira y'obufuzi. Bobi Wine ojjukira togikwatako. Njijukira ya. Eyo yali eridde emitima gy'Abannayuganda. Okay. Essaawa zino yaggwako. Ojjukira Bobi Wine mu biseera by'okulonda. Bwe baamubba obululu. Njijukira. Hapa. Kati bwe baamubba obululu. Hapa for telephone. Okay, let me come. Kazija taata takitendi. Okay. Bobby. Wanya Eddie. Ebanange. Wagire Bobby. Nay, they allowed that till Hundra. Ego bro. Kati mbadde nkyakunnyonnyola taata. Mbadde nkyakunnyonnyola muzeyi nti ensobi Bobi Wine bwe baamubba akalulu. Mu bantu bonna abali mu NUP abali ku lusegere lwa Bobi Wine tewaaliyo omuntu n'omu ku balooya baalina ateekayo musango mu High Court oba mu Constitutional Court nti bamubbye akalulu. Lwaki tebaoloopa? Teri yateekayo musango. Omusajja atalina mu kampu ya Bobi Wine, atali muwagizi wa NUP, gwe bayita Male Mabirizi, abawagizi ba NUP gwe bayita omulalu. Katabangulaga ku musango. Ye yakwata n'aloopa omusango gw'okubba Bobi Wine obululu. Bwe yamala oteekayo omusango, ba politicians abali kusandya Bobi Wine ne baguyingiramu nti bagutwala. Jjukira omusango bagwoleza n'ambaale
gye bateeka kooti. Naye njagala omanye nti Bobi Wine yagenda n'atuuza balooya be n'abagamba omusango tuguggyeyo. Jjukira Malirizi baali bagumaze ogumutwalako kuba gwali munene nnyo. Bobi Wine n'akeera ku makya n'agamba omusango ngutadde mu kooti y'abantu. Omusango wa togikwatako ogwali Mbale ogw'okulonda kwe gwali mu Kampala. Kitegeeza nti singa tubeere sinsiya, singa mu bantu abawagizi ba NUP oba singa Bobi Wine yateekayo omusango twandigambye yeekengedde okumubba. Naye wallahi yamu omusajja atali munnabyabufuzi, atali muwagizi wa NUP, atali muwagizi wa Bobi Wine, ye yalaba nti Bobi Wine bamubbye akalulu n'ateekayo omusango. Na Eddie Mali Mabirizi yalinga yenoonyeza ebibyo. Omusajja oyo buli kantu konna kavaayo yavaayo nti mpa video kati ono. Omusajja oyo naye alinga ng'anoonya ebibye. Yes, kakati kankubuulire muganda wange Isaac olwaleero otegeere kino. Mu nsi yonna omuntu omugezi tatera kukkirizibwa nnyo mu society. Abantu bonna mu nsi yonna tebaagala muntu mugezi. Otegedde bulungi? Mpulira. Mu nsi yonna abantu tebaagala muki? Omusajja oyo gw'olaba Male Mabirizi okimanyi nti yafuna first class law? Sikimanyi nze namusanga ku internet naye simumanyi nnyo. Yafuna first class Makerere University. Naye ng'ate bw'olaba ba prominent lawyers Balukwago, Bassegona baani. Omusajja ono muleeta yakaina amanyi information. Wakito muleeta n'abaako kyayogera. Ono Lodin, simanyi Lodin. Ajja tunnyonnyola amanyi ku bintu. Talina by'amanyi oyo. Eddie ojevuna. Talina by'amanyi. Muleeta ku challenge nze sijja ku challenge nga bingi nnyo. Omanyi Lodin talina by'amanyi. Lodin mpeereza request. Lodin ajja atubuulye tubeera tuli mu vibe ya kwogera mbogezi tewali kuvuma tewali kolaji. Lodin mpeereza request. Oyo musajja gwe bayita nze kankubuulire kati Isaac. Nze nsobola okukugamba ekigambo kino. Male Mabirizi y'omu ku balooya mu Uganda abasinga amagezi. Naye mistake eriwo eri emu nti abantu abagezi ennyo bamalirizanga Mabirizi, babalabanga abatategeera, balabanga ebintu bwe bityo. Lodin oyo Njagala lindako kati njagala otunuulira society yonna. Pastor Mondo okulamusizza. Societies ezisinga obungi. Omuntu omugezi bw'abeera njagala otunuulira pastor afuba nnyo alabe ng'amugoba mu kkanisa. Tokubye nnyo na omuntu mugezi. Era bw'agezi walamu naye ng'agenda yeetongola kukola kyakiye. Ng'agula kale agamba Mukama ngambi. Omuyimbi abeera emabega wa muyimbi munne ng'akyali ffala. Kasita obwongo buzuukuka tasobola kubeera mabega wa Bobi Wine, wa Ssemakula, wa Kamiliyoni oba wa Bebe Cool. Omusajja ono okumugula bamuwa $10,000. $10,000 bamuweeramu eza gurupu yonna. Kyokka nze bengenda okuyimba mpaako $20,000. Nina okweramulira. Naye bw'obeera ffala ojja kubeera n'omuntu emyaka gyonna.
olaba omwana ono ayimba ne Bebe Cool. Ani opozi? Waliwo omuvubuka wa mubaakinga. Omuvubuka oyo akabeera ne Bebe Cool emyaka nga 10 naye musiru. Mpulira. Musiru. Kino nno nkubuulira amazima teri muntu mu nsi ayagala mugezi. Era naye oba onoonya omukazi owokuwasa ogamba njagala omukazi falafala. Tosobola kuwasa Bad Black namuyimbwa. Mpulira. Tosobola kuwasa bannampijja abo olw'okwenyiga ab'oku BBS bazaala toto. Donizera kubanga oyo mugezi. Lodina nakyagamba. Lodina wadogamba otasojja. Wabula nze kyenzikirizagana ne Mr. Eddie. Marema Birizi lawyer w'amaanyi. Kyova olabeera n'emisango most cases zaatera nnyo okuwoza. Tawoza gino esimanyi gino egya wansi. Eddie bw'oba ojjukira omusango gw'atogikwatako. Oyo mwennyini actually yakyalenjinga government. Ojjukira omusango gwatuula Mbale ne bayita abalamuzi 7. Abasinga amaanyi mu Uganda. Abasinga amaanyi nga hwekuli n'egundu noono eno eyakafuuka Chief Justice ono. Gwe tulina actually the current Chief Justice. Sorry, the former Chief Justice. Ne tujjako Marema Birizi. Ojjukira omusango ogw'Emmengo bwe yaropa kino eno gundi eno. Kyapa mu ngalo. Gundi eno ya yes. Bwe yatwala kyapa mu ngalo. Ate nga mazima Lodini omusajja oyo ku kyapa mu ngalo yali mutuufu emirundi mutwalo. Naye labayo abantu okumanya Abannayuganda bagwagwa. Marema Birizi bwe yabatwala ne bategeera agenda bachallenginga. Ne baspreadinga ku CBS, ku BBS, nti Marema Birizi yatutte Kabaka muki? Mu kooti. Nga kumbe just ya Abaganda ne basiriwala ng'otwala otya Kabaka. Naye ng'ate Mabirizi tatwalangako Kabaka. Yali atutte enkola. Tebaali batongozeeyo okubbisa Bannayuganda. Naye omubbi kati kankulaga akakodyo Katikkiro Charles Peter Mayiga ke yakozesa. Omanyi bwe bagoba omubbi mu Kampala ng'anyakudde akasimu oba ensawo. Bamutwala speed omubbi wuuyo naye n'atandika okukuba enduulu. Kati aliwo wakozi yennyini akuba enduulu ye mubbi. Charles Peter Mayiga yakozesa kye bayita reverse psychology. N'ayagala okusiiga Marema Birizi kazambi nti Marema Birizi atutte Kabaka mu kkooti. Bannayuganda okumanya tuli basiru. Naffe ne tutwala Katikkiro kyayogedde. Marema Birizi ne tumukyawa. Naye ng'ate Marema Birizi yali ayamba ffe Bannayuganda abanaku. Kituufu. By the way, Eddie, ojjukira bwe yaloopa pulezidenti okuleeta empapula z'obuyigirize? Kati abantu tebategeera Marema Birizi. Abantu balowooza nti bagamba uliriza bagamba nti Marema Birizi tawangulangako ku musango. Ogwo gwennyini gw'oyogeddeko. Marema Birizi yateeka Pulezidenti Museveni ku nninga. Pulezidenti Museveni n'agenda n'akola affidavit n'akyusa amannya. Affidavit erinnya eryokusatu lyajjira. Amannya ge bayita Tibuhaburwa. Uliriza erinnya lye bayita Tibuhaburwa lyajja oluvannyuma lwa Marema Birizi okugenda mu kkooti. Pulezidenti Museveni n'agenda Bangwago ne balayira. N'alayira ne n'akyusa erinnya Tibuhaburwa. Erinnya lyalinako obuyigirize ku mpapula ze. Naye Bannayuganda abagwagwa babeera wano nti musango ki gwe wali owangudde. Mabirizi yeetaaga omusajja ono muzibu. Masegolodi hawa Eddie okumanya omusajja oyo muzibu. Ojjukira bwe yakyalenjinga gundi Chief Justice yamusiba.
ori nkugambye mpozi ngo kati wuliriza taata Hampson ne Rodi teri muntu mu nsi muno ayagala mugezi bwe kiri kituufu era buli lwolabanga ng'omuntu bamutaddeko nnyo olukongo omanya mugezi bali babeera bakozesa ba psychology bamukyayisa ensi oba otegedde bulungi nze ntegedde Male Mabirizi nze I can authoritatively say kubalooya abataano abasinga amagezi mu Uganda mwali just yeetaaga buyambi ate Nampson bw'ogenda n'osoma bw'ogendako mu Google n'oteekamu characteristics of a brilliant person bagenda ku describinga Male Mabirizi kituufu gwegendako mu Google oteekemu characteristics of a brilliant person kati lwaki tebamuwa mulimu bamuwa bwa judge ati kakati Male Mabirizi ono ayina ekintu kimu ky'ataakola Male Mabirizi lwe yava nga asoma eddiguli y'obwalooya wayise amufumbira omumanyi spokesperson wanu wayise amufumbira naye ayina diguli ya bwalooya waliwo n'omukyalo omulala gwe bayita Mama Africa era wamu NUP Mama Africa kakazi kalungi kaddemu kaakabi nnyo nako kayina diguli y'obwalooya naye mistake gye balina abantu abo akazanyo ke bateeka mu bwalooya kali kamu nti bw'ova ku diguli olina okugenda ku Law Development Center n'osomayo ka diploma yeekukkiriza okugenda mu saaviisi okupracticinga n'oba practicing lawyer ku LDC kaakati politics ali ku LDC ali bw'ati gavumenti gweteyagala tayita bibuuzo kuyingira LDC kituufu oba otegedde bulungi Mabirizi kaweddemu kubanga jjukira bakola ebibuuzo bye bayita tesiti naye bayinza okukola abantu tesiti bayinza ogikola abantu nga 5 abaagala okugenda ku LDC ne bayisaamu abantu 100 ali kati kwabo abo be bayisizzaamu okugenda ku LDC manya mwe muli taata wange ye chief judge kojja wange ye yankoleddeko gundi kino oba otegedde bulungi kiringa Uganda poliisi omanye essomo lye bayita kadeeti lyeriwa kadeti we wano batalura ng'omusirikale noba oli omusirikale naye ng'ogenze kwambala nyota awo nedda kadeeti kitegeeza essomo erikufuula okubeera militale abo abambala obukofira obumyufu koosi yabe bagiyita kadeeti era babasomeseza jjinja mu Gaddafi nga bw'olaba ettendekero lya poliisi bwe liri e Masindi ontegeera bulungi nkutegedde kaakati teriiyo mwana wa musiru teriiyo mwana wa mbala enywera miguwa gwe bayinza kukkiriza kuyingira poliisi oba ayingira militale era bw'olaba ng'omwana w'omunaku nga bw'olaba ono gwe bali bayita mwoyo gwa ggwanga gwe bakuba amasasi yaani Kirumira kuba Kirumira yali mwana wa munaku
bw'olabanga omwana w'omunaku ng'ayingidde poliisi, bw'olabanga omwana w'omunaku ng'ayingidde kadeti oba military, omanya nga waliwo omunene yamukolera recommendation n'amubaakinga naye ne bw'obeera ng'owandiika ku mazzi ng'oli mwana wa munaku ne balanga nti waliwo okuyingiza poliisi n'ogenda okola ebibuuzo tosobola kuyita. Naye ng'omanyi tasiti gye bakola okuyingira poliisi. Bakola ebibuuzo bya kyana kito nti nga tonnaba kulya mmere osooka kunaaba mu ngalo lwaki? Byebyo ebibuuzo bye babuuza bye batuula. Naye omwana omugezi, omusajja omugezi, omuwala omugezi nga tewali amukolera recommendation obubuuzo tabuyita. Aga Katonda mu ggulu bw'obeera nga tewali akukoledde recommendation, bw'oba ogenze mu interview gye mugenda okukola ebibuuzo Katwala tamanyi kuzigenda kulya emmere ku lwakyana abo. Uliriza, olina okugenda n'ekibaasa bwekiti. Kwekunaaba mu ngalo. N'otuuka wali abagaba ebibuuzo n'omugamba nti muzeeyi gye baliko taata genda olye ku kyemisana. Ontegedde? Nkufuna. Y'oyo ayita ebibuuzo ne bamutimba ku shortlist nti agenda asoma obusirikale bwa kadeeti oba obwa military. Kyengezaako okutegeeza kyali wange kiri nti Male Mabirizi yali tasobola kubeera practicing lawyer. Naye kati oba yabulirawa. Naye omanyi kugula ettaka ng'oguze ettaka lya Kabaka. Omanyi okukyusa okukola registration okufuna ekyapa sente z'ofulumya. Taata wange bannayuganda baali balowooza Mabirizi mulwadde wa mutwe kati bamutegeera. Igwe okimanyi osobola okubeera n'ettaka lyo kati kakulage bw'oweza emyaka 5 nga tosasula busuulu. Etteeka lya kyapa mu ngalo ligamba bw'obeera ng'oli mu Buganda ettaka oli ku ttaka lya Kabaka ettaka balikutwalako. Ne balitwala nga tosasudde busuulu. Liba lyabwe. Katwate bakunyazi. Baza kugamba nti busuulu wa mutwalo gumu kitundu oba ebiri. Yiika. Kati olw'okuba obusente butono oyinza okubwerabira. Olwadde weerabira. Emyaka 5 bwe giggwako ettaka balikutwalako. Okimanyi waliwo abamaze n'emyaka egiwera 4 nga tebasasula busuulu. Ate kati byoyogera kula gamba nze nze taata wange okuva lwe yafa nga ndi bebi yatulekera ettaka ekalangaalo. Aga Katonda mu ggulu busuulu ntanza okusasula busuulu nga maze kujja Sweden. Natuuka nga njagala twagala okusimba emiti. Omutaka najja n'agamba ettaka lino mwaka taata wammwe n'atubalira n'olw'ensonga eyo emyaka giri emyaka 25 nga buli mwezi buli mwaka mulina osasula mutwalo. Wali toli mu bukadde ngana. Kye nakola kwe kukwata emitwalo gyabwe emitwalo 25 n'egikola ki? N'ogibawo. N'ensasula ebbanga eryo lyonna. Akati omuntu ayita Male Mabirizi nti mujega nze gwe nsaasira tamanyi bulumi bwe omusajja oyo yali atuwonya. Kukyapa mu ngalo Omusango baagutuulira olwedde.
bannange omusajja oyo lyatutaasizza naye abantu tebamutegeera kulwokuba singa bamuyamba Muzaata nno ng'akyali mulamu yali akikuba ekintu ekyo yakikuba n'akikuba naye nga bamutegeera anti Muzaata yali akitegedde naye omusajja oyo oba walirabikayo omulala Muzaata simanyi abasigadde bakolerera mbutto obadde oyagala alabikirewa munnange simanyi kati fuuka Muzaata anti kyolina okumanya kiri kimu Eddie mu nsi muno buli lunaku abaana bazaalibwa bwe kiri era y'ensonga lwaki Katonda yateekawo okufa abatya okufa teboogera nti kubanga singa tekwaliwo singa ndowooza tebakyazaala naye walabye akatambi akatambula kafaaza muki saagalirako ddala gavumenti eno wakalabyeko tulina okumanya ogamba Father Kiibi maama yeetaaga obukuumi tulina okumanya kiri kimu Rodini yes Father ebeera professioni nga bw'olaba teacher nga bw'olaba Eddie w'amasanyalaze oba bus driver yes bwe kiri oba mpulidde nkuwulidde naye Yes. Eddie kimanyi nti gavumenti eno tebagyogerera bwe bati oyogerera gavumenti yakusirika naawe kimanyi kati kankubule Father Kiibi talina kyali anti bwe kiri ne gavumenti eno tosobola kwogera bwotyo n'owangaala oyo Father Kiibi alinga bano abaana ba tikitoka bajja muwasintabite talina mulamwa n'omulamwa gulina nno talina mulamwa omuntu asobola okuyimirira mu bantu n'ayogera omulamwa aba gulina bakugambyeko nti no gavumenti kye yali egudde ebigambo anti batya bw'oyogera bakunona anti kiwuliriza teri gavumenti yali egudde ebigambo singa gavumenti ziggwa singa Bobi Wine president nedda ssebo kankuwa history gavumenti ya Iran okufugibwa omusajja yasindikanga obutambi jasi ku maredio n'egwa n'afuuka pulezidenti waayo akati no nange kankuwabule ebyo byaba byabajega kakati bwebanga si bigambo ku lwaki ekugira Bobi Wine awanda omuliro nno mu bantu anti ekyo kye bayita gavumenti bw'obadde okimanyi nti gavumenti ya pulezidenti Museveni be bannanyinira zonna eziri mu ggwanga bwe kiri ebigambo bya Bobi Wine binaayitawo okutuuka ku beeri eri wansi mu kyalo abatalina intaneti omanyi bw'oba oyagala kutakumenya mbiriizi ebyo tobyogera nnyo osirika busirisi naawe ddi obimanyi nze ndi mwogezi wa pulezidenti Museveni Eddie akukuba point gw'oli munene kati bagenda kusanga wa nze nkugambye ndi mwogezi wa pulezidenti Museveni naye kuwulidde Bobi talina wadde akakiidala akategeeza abantu byawe leka tubeere franka lindako tubeere franka Eddie bweba ebigambo tebiguyisa abaana bebakwata gye basiba baki babeera bassa abantu babeera bakoze eki anti wuliriza kakati bwevaayo wefuule nga Father Kiibi kukwata bakumenya nina obwana bwabwe bwekyagala okulabira tompaga ndeka babakumenya amagulu ati byebyo batya bigambo kati Father Kiibi omulaba ekimuprotektinga ebyo ebigoye byayambala ebyo ebyabafaaza
Gwe Eddie Gokyasaaga oyinza omuwulira omwezi ogujja ng'ali kwaga kandi mulwadde muyi wali sirikidde dda. Bajja okumucapa. Nebyo ebigoye byayambala biringa amakanzu biwulike. Kati ekyo bayita ebigambo. Kati ate ebigambo biyinza okutta omuntu naye bajja mucapa. Ati singa teyabyogera twabaye tetubitegeera nawe tutwali mudisikasinzeeko. Ojjukira omusajja gwe bayita Father Musaala. Bategeera ebyamutuukako. Waayo ebyo byali byakyama. Bategeera ebyamutuukako. Saategeera kubanga nali simugoberera nnyo. Father Musaala yali muyimbi. Era nga wattutumu nnyo mu bafaaza. Father Musaala n'atandika okubeera nti no atandika osekeetera gavumenti nga olwo bwolaba Gayi bwakola. Wayita emyezi nga 6 ku 8 oba mwaka. Ne batandika okutuwa amawulire nti Father Musaala musiyazi. Ne wayita ebbanga lya myezi lwezi. Father Musaala ne bamuyimiriza ku bufaaza. Mu Uganda. Otegedde bulungi? Nkufuna. Kati teweepankiranga ku gavumenti. Gavumenti esobola okukeera ku makya n'egamba Lodini ali abantu. Ate n'obalya. Era ne basanga ne bajja ne bakwaliza ku TV ne basanga mu ddiro lyo nga mulimu omuntu. Negumba nga mweriri. Nowebuuza yayingiddemu ati ebintu bayita gavumenti. Naga kyeva ngamba nti kaakati okumalako bulungi toyogera osirika. Toyogera osirika busirisiri Katonda n'alamula. Anti bagamba bwe bati. Nkubuulirayo enjogera ento ennyangu ogitegeere. Teriiyo muzira nga mufu. Alina okuba mulamu. Omuzira yenna alina kuba mulamu. Alina okuba mulamu. Naye n'olufumu gye luli ow'abazira baali bakola ki bakaaba. Ow'abazira bakola ki? Ekirala kankikubuulire. Eriyo mugagga mufu. Aba mulamu. Omugagga yenna aba muki? Mulamu. Teriyo mulambo gutegeera. Omuntu yenna omulamu yakola ki? Yategeera. Kati atalina amagezi yeeyisenga faaza oyo. Ati byo byenjogera. Kati gavumenti yaffe weeri. Naye akakofiira okalabye. Nkalaba naye gavumenti yaffe okulya ne weebaka gwe gamba oyo n'obwoba okaaba ng'owulira omugongo gukuluma ogamba bannange weekakaba ogambe kyekyo awo ojja kwebaka bulungi naye gwe yasamya akamwa. Olaba abaana bano be bakwata nti bambala ebyambalo bya NUP. Munnange onoonsonyiwa nina ekigambo kye nnyinza okwogera bano abantu kibeewuunyisa. Nze njagala babakwate. Kulwaki? Kubanga nze bwe nali nkula baŋŋambanga nti ekintu ky'owulira nga gavumenti kyeteyagala kireke. Anti bo tebagyagala tebagiwagira. Anti wuliriza bw'obeera ku kyalo LC n'efulumya n'egamba tetwagala muntu attira wano mbizzi gireke. Kubanga ekinaddirira jjukira LC ekutwalako obeere mugagga otya. Naye ate nno nze nkubuulire okubakwata n'abasiba sekyali badde kikulu naye n'ababakwata bagwamuko ku kakolyo. Okukukwata nekugyamu ebyambalo ebyo nenkuba kibooko 10 nenkuleka n'ogenda enkya tobiddamu.
anti wulirizamu Uganda tulina kye bayita human rights Erirudda wa. anti kati anti nkuwuliriza gyeri mu structure nekugura UN ejja kuvayo okugira omuntu emigo 100 Ate babeerayo. anti wuliriza kakati ensonga lwaki babakwata ne batwala mu kkomera ne babakyunyiza eyo Kakati nze leka nkulage n'okusiba omuntu nze nga nagadde oleke kumuwagira sikusiba nakusasamaza nsi nkukwata bukwasi n'engoye zo ne tugenda ne ŋŋamba buli bwe nkusanga nkutwala ne nkananga kiro y'embooko ne nkuta n'ogenda sikukosa gobeera n'akabina kenkana ki anti tewaba bujulizi. yensonga lwaki nkugambye abasajja abo njagala babakwate naye ate ndaba ba Ernest babeera mu byambalo mu combat full bakamiliyoni full. anti kyolina okumanya kiri kimu bw'obeera ng'oli ewaka nga maama wo si ali mu maka temusobola kweyagala kyekimu n'omwana ali ku nnyina Kakati bali basiru. kaakati bali munnange bajega Atoba wa magezi ki bajja bakwata babasibe bafuniremu wa paka oli lwafuna amagezi neno no muntu nga yasirwadde n'obwomukoona asigala nga musiru. kubanga nkubuulira amazima gavumenti wegamba mbu teyagala byambala ebyo lwaki obyambala naye okimanyi gavumenti okwambala ebyambala ebyo kitegeeza nti owagira nnyo Bobi Wine okimanyi abantu bangi abawagira Bobi Wine abatayambala bambala ebyo n'abatagenda kulaaleze nga naye bangi nnyo bawagira Bobi Wine lwaki teweefuula omu ku abo nawe omanya nti Bobi Wine mulonda muwagira okutuuka akalulu nja kukamuwa naye kampulirize gavumenti kyegamba anti kati n'aba bakulembera nabo oluusi babulamu. njagala nkubuulire okimanyi bano abavubuka be basiba bagenda okuva mu kkomera abadde alina akasente ke wansi w'omufaliso ke yakukulira nga kebakozesezza okumuwa bbeiro bwe kiri abadde alina akabuzi ng'akatunze ekibiina tekimusonderako abazadde nga beewola ali ku looni nga ntera kulaba balwa b'ebibiina bagendayo tebabawa ku ssente kati nze kankubuulire taata genda ozza emisango gy'ogambe nti nno loya w'ekibiina ajja kumenya ate nze nyinza ogenda mu by'ebyekisiru nze ngenda mu saiti kuzimba nze ebyekisiru ebyo mbigendamu kati kakunyumize waliwo omusango gwetagira enkomerero ogw'NUP ne batuuka ne babagamba baagala emitwalo aga 3 wallahi ya Mungu akambo kaayita naye nga waliwo balooya baseggona bageze bayimirira basibe kakati nze nina enkola egamba bweti kaabe Museveni buli bw'otiikinga omwongera bugaga na kulya bulungi na Bobi Wine kyanoonya nze okuyingira mu kalulu ogenda mu ebyo mpozi nga nange njagala kulya ebyo byonoona kati nga gwogenda okwesimbawo bw'ogamba tukuwagire naffe tujja gamba tukuwagira tufunira muwa wagamba ogenda mu Mityana kati wuliriza kati kakubulya muganda wange nina statement nze ey'ekisiru sikyasobola kuwagira mukulembeze wa ggwanga nga simaze kutegeera wenfunira ati naye afunamu oli mutuufu nange kuwagira nfunira muwa
mmala kutegeera wenfunira nze tebajja kkeera ku makya bankwate mu byaba Bobi Wine ebyo ebyekijega. Kati Bobi Wine ng'afuuse pulezidenti leero. Waliwo omusajja munnamawulire yali ku Bukedde. Musajja na musiraamu kati ali Amerika eyo gwe bakuba omutwe ne baguba ejjulamu. Gundi gwe bakuba kibooko. Good ya nipozi. Bamukuba muno fragment ng'ali ne Bobi Wine mu campaign eza. Ali Amerika eyo bamujjanjaba. Yeyeja ani amujjanjaba. Bamupangira UN ndowooza ye mujjanjaba. Kati Gaya atambula ataddeko ekikoofiira kino ebikwata emitwe. Naye buli lwe mmulaba ngamba ekigambo kimu. Ono ekimubonyaabonya kwagala kubeera kumpi na Bobi Wine nti ensi emulabe. Akwata mawulire.